بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatende gonna amalungi ga Katonda subhanahu wa ta'ala nzirako okusabira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo Allah tabarak wa ta'ala gwekitumira nga nnonozi eri ebitonde bakono banga abali eyo omulundi gwaffe ogwayita tuzze tusoma ku aya Allah subhanahu wa ta'ala muyalambikira okutugezesa n'ensonga ennya. Ensonga esooka yatugamba nti ajja kutugezesa n'okutya nazzaako okutulumya enjala. Olwaleero atugenda kwogera wa naqasu min al-amwal n'okutukendeezaako ebyenfuna. Naye njagala nkubuuza mpuliriza sayidi zeeyo, singa omuntu akubuuza nti ani kabaka, ani mufuzi, ani agabirira ebitonde, oyinza kuddamu nti ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo olunaku lwaleero kugesa Allah tabaraka wa ta'ala kwe tuteekamu kulambikira ddala nti amaanyi gonna n'obuyinza bwonna n'obulezi bwonna buliri Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaleero ekonomi y'ensi yonna eri down. Abantu abasinga obungi Allah watwazika ku busente n'atuwa ne ku birungi, tutandika okulowooza nti tuli bakozi nnyo, affe twakeeranga nnyo ne tugenda mu wino, ffe twali bakozi nnyo tetwasulanga tetwebase. Nedda, okugaggawala kw'omuntu n'okwavuwala kw'omuntu teryakuteekateeka, wabula abiteekateeka Allah tabaraka wa ta'ala yateekateeka nti olunaku olwaleero ngenda kuteeka omukisa ku byenfuna bya gundi. Ogenda okulaba abadde asuubula ffene nga ffene abantu bamugula, ng'otandika genda ng'okulaakulana, si nti olwoba gwe okoze nnyo, Allah yaba ataddewo omukisa. Nabwe kityo n'omugagga waaba Allah tabaraka wa ta'ala yamusuula. Ogenda okulya nti ebintu babitutte mu bbanka n'ebirala byasigazaawo, ne bamugamba nti akati waliwo ddiiru ebaluka, ddiiru eno ey'okugula golodi ekola n'obusente bw'abadde asigazaawo nabo n'abuteekamu. Kyova olaba osinkana abantu ng'atambula yeeyogeza yekka, ayagala kugwa ddala kubanga ebibalo byonna byamuyiikako. Naye byonna ani abikola? Allahu tabaraka wa ta'ala yabikola. Nabwe kityo singa tunuulira embeera ekonome y'ensi, it is now uncertain, teri agimanyi wa gy'eraga. Mutunuulire ennyonyi ezaali zibuuka olwaleero ziriridda wa? Abaali bazivuga, crew members ababeeramu, abareceiving abantu ku bisaawe, abalongoosa ebisaawe by'ennyonyi, ebyo byonna byaggalwawo. Tunuulira siyaha, ebyobulambuzi, byonna tewakyali kati muntu gw'osobola gamba nti genda olambule Uganda, genda olambule wa? Lwaki? Buli omu ali mu kutya tekyasobola kuteekamu ssente ze kulambula. Tunuulira hotels, motel wal funduk, tunuulira hotels zonna zaggalawo, restaurant zonna zaggalawo. Lwaki? Abantu bonna bali mu kutya. Tunuulira supermarkets, tunuulira akatale ka oil kyekyamaguzi ekiriko byproducts ennyingi, kuba bwe tuba tusima oil bamusima mu process bagita fraction distillation. Oil alina components nnyingi nnyo, ezimu ku zo kuvaako benzine, kuvaako thinner, kuvaako petroleum, kuvaako diesel, kuvaako oil, kuvaako grease, kuvaako plastics, kuvaako vaseline ebizigo bye twesiiga. Ebyo byonna biva ku kintu kimu, oil. So kikulaga nti oil alina ekyettunzi kingi nnyo nga kw'otadde n'okuba nti bamukolamu eddagala. Naye olunaku olwaleero akatale ka oil kali wansi, tekyali gye bamugula. Lwaki? Abantu tebakyasobola kugula. Kyova Allah tugamba nti wariziqukum fi ssamaa'i wama tu'adun, riziki zammwe ziva mu ggulu, wama tu'adun, na buli omu afuna ekyo Allah kye yamugirira okufuna. Nabwe kityo nziramu nga nkubuuza nti ani kabaka, ani nannyini nsi eno? Kyova omusajja omu yagamba nti weepankira eyo gye bataakulaba. Abamu Allah tabaraka wa ta'ala bw'akusitulako n'akuwa ku busente
ne weefuulamu ku kyalo abakazi babanno gw'obakwana gw'osigula abakyala b'abalala abantu gw'obakuba empi gw'okuba gw'osasula ssente na buli kimu omuntu kyaba asobodde okubeera ng'akola. So nabwe kityo eri Allah tabaraka wa ta'ala tumwenenyeze tukole emirimu emirungi oba oliyo Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutujja mu mbeera eno gye tulimu. Abantu abakuka mu economics balina ebigambo bye boogera bingi nnyo, balina laws ne theories. Ekyokulabirako nga the price theory editamininga omuwendo ebyamaguzi binaagulwa sente mmeka, the demand theory naye ezo zonna they are no longer holding, tezikyakola. A paradox of thrift, abantu okudiibuuda ebintu mu maka tebikyakola, buli omu kati akekkereza bukekkereza. Okujjako leemu eyinza okuba ng'ekola mu kaseera kano gye bayita Malthusian theory of population. Lwaki? Kubanga eyogera ku omuwendo gw'abantu, relationship eri wakati w'omuwendo gw'abantu n'emmere. N'olw'ensonga nti embeera n'okubadde nga tuli mu kutya, otya ovuubiika emmere, otya bw'olya. Nabwe kityo Allah tabaraka wa ta'ala kyatugamba nti wanaqasu min al-amwali, ngenda kukwata mu byenfuna byammwe. Abamu kana etabwenezze ey'okutya, abamu abadde abagagga kati kayinza okuba akayitire n'ataddamu kugaggawala. Waliwo abadde abaavu nga bakozesezza omukisa ogwo ng'ate Allah mwagenda okubasitulira. Oyinza okusinkana oli ng'abadde atunga buno obuntu bukamaamu bwe babikka ku gundi bu face mask nga ye bw'agenda okuyitiramu. N'abantu abalala abadde balina emmere nga basobola okugitunda, naye abalala abadde abaavu tegubadde omwezi gumu n'emyezi emirala mu nsi endala, abamu bagenda kusigala nga banaku nga tebakyalina kye balina. Lwaki? Allah tabaraka wa ta'ala riziki zaabwe ageyinza okuzikendeeza okuva mu ggulu, oba si kyekyo riziki zaabwe ayinza okuzigaziya ng'azijja mu ggulu. Nabwe kityo kwokira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala, okuyitiririza okumwogerako nga tumwenenyeza asobole okutuggyirawo ekizibu kye tulina mu nsi yonna abadde bamu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Buli awulidde ka video kano kusaba inshallah ta'ala kasharinge, kalaikinge, obubaka buno butuuke ku bantu abalala inshallah ta'ala. Mu episode yaffe eyokuna tugenda kwogera wanaqasu min wal anfus, Allah okubeera nga tuttamu abantu. Tugenda kwogera nnyo ku COVID, tujja kumwogeramuko ajjatya scientific experiments, biki bye tusuubira n'ebirala inshallah ta'ala. Tosubwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.